Mbalamusizaako nnyo mu linnya lya Yesu Kristo erisinga amannya gonna. Nze mukwano gwo John the Preacher. Mwezi guno ompya ogwokusatu mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Twebaza nnyo Mukama nti tutambudde emyezi gino kaakano wano we tutuuse. Njagala kwogera ku kigambo ekiyitibwa okusimbibwa n'okunywezebwa mu Katonda. Bassebo ne bannyabo tuli mu nnaku ez'oluvannyuma. Ennaku ezijjuddemu ebintu ebyenjawulo ebingi. Ennaku ezijjuddemu okwetabula kw'ekkanisa n'ensi. Ennaku ezijjuddemu abantu abafuuse abaweereza ba Katonda nga bambadde eddiba ly'endiga naye nga munda misege. Yesu yatulabula mu nnaku zino n'agamba nti bwe kiba kiyinzika bagenda kutwala ne ku balonde. Naye njagala kwogera nawe mwana wa Mukama. Bw'obanga toogende, bw'obanga toobule, bw'obanga toogwe, bw'obanga tootwalibwa empewo efaanana bw'etyo, ogenda kukola otya mu mulembe ogufaanana bwe guti. Befeso essula ey'okuna olunya olw'ekkumin'ennya Bayibuli egamba bw'eti. Tulemenga okubeera nate abaana abato nga tuyuugana, nga tutwalibwanga buli mpewo ey'okuyigiriza mu bukuusa bw'abantu mu nkwe olw'okugobereranga okuteesa kw'obulimba. Bassebo ne bannyabo nga tetuutwalibwe, nga tetubbibwe, nga tetunyagibwe, nga tetuusuulibwe, nga tetuufaafaagane mu Katonda, oteekwa okuba n'ekigambo kya Katonda. Naye bw'onoozimba obulamu bwo ku musumba yagambye, pasita yagambye, nga ky'oyina si kigambo kya Katonda, oyinza obutayimirira mu mulembe guno ogufaanana bwe guti. Kubanga omubi aseetinze abantu abakuba buli kyonna eky'omugaso eri ekkanisa, okutandikira ku kusiiba. Okusiiba, osiiba otya? Osiiba otya? Kati abatayagala kusiiba, ekitundu nga kigenda. Munange, oyinza otya okubeera awo? Oyinza otya okubeera awo nga ggwe osoma Bayibuli? Waliwo n'abagamba nti bo bayigirizwa ba Pawulo tebakkiriza kusoma wadde bigambo bya Yesu, enjiri ennya eza Yesu Kristo tebakkiriza kuzisoma. Mbwe eyo ndagaano nkadde, abo nabo gye bali. Ogenda kubawona otya? Weetaaga okusoma Bayibuli eno. Nsaba kubuuza owooluganda, obadde ku kanisa, lubadde lwa Sande, ku Sande gy'okuŋŋaanidde ku kanisa ewammwe musomye Bayibuli? Omusumba abikkudde Bayibuli? Musomye ennyiriri mmeka mu Bayibuli? Musomye mmeka? Abamu bakusomera katundu kati bwe kati. Awo Yesu n'agamba kiwedde, n'azimbira awo. Yesu n'agamba mugenda kubeera bwe muti. Yesu n'agamba mujja kulinnya ennyonyi. Yesu n'agamba nga n'ekigambo ky'ayogera si kye kitegeeza. Si kye kitegeeza. Musomye Bayibuli ewammwe? Mbuuza gwe andaba naawe ampuliriza. Oyina Bayibuli nga gwe omuntu? Oyina Bayibuli? Oyina Bayibuli? Anti munange omuweereza sina ssente zigula Bayibuli, naye ate osibye enviiri za mitwalo 10, za mitwalo 8. Lwaki osiba enviiri nga toyina Bayibuli? Nga Yesu agamba nti atayina kitala atunde kyalina agula ekitala. Lwaki? Era ogenda kuwona otya ggwe mu mulembe guno ogufaanana bwe guti? Mbuuza gwe alina Bayibuli, Katonda yakuwa ekisa n'ogigula oba ne bagikuwa? Kubanga basinga bayinza n'okuba baakuwa mpe, sifudde eyo baagikuwa. Mukama yeebale. Olwabo Katonda ajja bawa omukisa baakuwa Bayibuli. Bayibuli eyo gy'oyina ogisoma ddi? Osoma ddi Bayibuli yo? Osoma ddi Bayibuli yo eyo gy'oyina? Kati abasinga obungi mu mitima gyaffe, mu birowoozo byaffe, mu mitwe gyaffe tujjuddemu ebigambo by'abantu okusinga ekigambo kya Katonda. Bye birimu, bye bitambula. Abantu bajja n'ayogera ebigambo, kaakati naawe byakuyingira. Era singa bakubuuza oyogera, bannange omusumba oyo yatujjirira, ayogera. Yayogera ki? Yakugamba nti Katonda agamba ki?
mu Bayibuli muno mu kitabo kya Samwiri ekisooka essula ye 15 ngenda kusomawo ennyiriri ntonotono naye kankubuulire ekyaliwo. Katonda atuma Samwiri agenda eri Sawulo amugamba nti genda, amugamba nti agende akube Amaleki azikirize ekibuga kyonna. Ekyo kyali kigambo kya Katonda nga kyekyogera, genda ozikirize ekibuga kyonna n'ebirimu byonna, kubanga Abamaleki abo balabe bammwe. Bwe baatuuka eyo Bayibuli eraga ne bakuba ekibuga mwanatu nga Katonda bwe yabalagira. Naye wuliriza, ne bakwata Agagi kabaka w'Abamaleki ne bamusigaza, ne bakwata ebiriga ebisavasava ne babisigaza, ne bajja nabyo. Ekigambo kya Katonda kigamba kuzikiriza byonna, bano basigazaawo ebisavasava. Kati ku lunyiriri olw'ekkumi omusajja ajja ayogera nabo abagamba, Katonda amutuma. Awo ekigambo kya Mukama ne kiryoka kigira Samwiri ng'ayogera nti, nejjusiza kubanga nakuza Sawulo okuba kabaka, kubanga azzeeyo ennyuma obutangoberera so takoze biragiro byange. Awo Samwiri n'asunguwala n'akaabira Mukama okukeesa obudde. Kati bw'atambula n'atuuka gy'ali amugamba nti kino kyewakola ki? Amunenya, lwaki walekawo ebintu? Wuliriza Sawulo bw'agamba. Sawulo agamba Sawulo olwa 20. Sawulo n'agamba Samwiri nti okugondera ngondedde eddoboozi lya Mukama ne ngenda olugendo Mukama lwe yantuma. Nendeeta Agagi kabaka w'Abamaleki nenzikiriza ddala Amaleki, naye abantu ne batoola ku munyago endiga n'ente ebyasinga mu byo ebyawongebwa okuweerayo eri Mukama Katonda wo e Gibyali. Wuliriza ekyo Katonda kye yali amugambye. Katonda bassebo ne banyawo bw'amala okwogera, abantu ne boogera ki? Ekigambo kya Katonda kye kisigala kiyimiridde. Kati gwe ddoboozi kiri ogenderako, ki kyokola? Okola kigambo kya Katonda oba kigambo ky'abantu? Ogondera ani? Katonda oba bantu? Ani gw'ogondera? Kigambo kyani kyokola? Kigambo kyani kyossaamu ekitiibwa? Abantu abamu mussaamu ekitiibwa abasumba bamwe n'okusinga ekigambo kya Katonda. Musumba yagambye, omanyi yagambye omukazi si wange, kati nina okufuna owange ampeeyo owange. Yagambye oyo aliko emizimu. Musumba yagambye. Ekigambo kyo kigamba ki? Katonda kyagassa awamu tewaliiwo agenda kukyawula. Abantu bangi mwava dda ku Katonda, muli ku bantu, mugoberera bigambo by'abantu. Kakati wuliriza, munange omusajja bamugambye ekyokukola Katonda yamugambye, bwe yatuuka eyo n'awulira eddoboozi ly'abantu, n'akola eddoboozi ly'abantu, era obwakabaka ne bumugibwako olw'ekyo kye yakola. Abantu bangi mwayambulwa dda, abaweereza bangi mwayambulwa dda. Olunaku lwava ku Bayibuli n'otandika okukola ebisanyusa abantu, n'otandika okuleeta emboozi ku kituuti, n'otandika okuleeta ebitakwatagana ku kituuti, wayambulwa dda. Naye ekinnuma kye kino, ku lunyiriri olwa 30 tuli mu Samwiri ekisooka 15 lunyiriri lwa 30. Bayibuli egamba bw'eti, n'alyoka ayogera nti nyonoonye, nayonoona. Ono ye Sawulo yayogera, nayonoona naye nzisaamu ekitiibwa kaakano, nkwegayiridde mu maaso g'abakadde b'abantu bange ne mu maaso ga Isirayiri, okyukire wamu nange nate nsinze Mukama Katonda wo. Wuliriza ekifo ky'okwenenya, agwe maaso ga Mukama yeeyambula, ayambala ebibukutu, akyalwanira bitiibwa. Bantu bameka olwaleero ng'oli muweereza, naawe okimanyi bulungi. Wa sikaati bw'ogirabako ofa, zipu zaagaana okusiba, naye totuula wansi, wagaana okuva ku kituuti, walemerako. Oyagala basigale nga bakyakuyita pasita, oyagala osigale nga bakyakuyita bishopu, oyagala osigale nga bakyakuyita nabbi, oyagala osigale nga bakyakuyita evangelisiti. Naye ebintu byakutabukako dda, ebintu byatabuka dda gy'oli, naye walemerako onoonya bitiibwa. Oyagala bitiibwa, oyagala bitiibwa.
oyagala bajja bakuyite papa, oyagala basigale nga bakuyita muzeeyi, naye obwana bwakwayo obumazeewo obufunyisiza embuto, abamu ze mufunyisa ze bajjamu. Ebintu byakutabukako, weetaaga kutuula wansi. Ono omusajja bamugambye nti obwakabaka bugenze, ekifo ky'okukwa wansi yenenyeze Katonda akaabe mu maaso ga Mukama, alwanira bitiibwa. Nzisaamu ekitiibwa mu maaso g'abakadde b'abantu bange ne Isirayiri yenna, ngende nsinze naawe, nzisaamu ekitiibwa, nzisaamu ekitiibwa. Abantu bafa bitiibwa, abantu bafa bitiibwa. Kambabuulire nze ndabyeko abantu nga ayonoonye mu kanisa ne bamugaa nti gundi oluganda okusinziira ku kikolwa kino kiwakoze, weetaaga okutuulako wansi, weetaaga okusiriikiramu wansi nga bwetutereza ku nsonga zo. Ekifo ky'okutuula wansi bakole ku nsonga zino okusaba, akyusa kanisa n'agenda ewalala. Naye okukyusa ekkanisa tekukyusa bulamu bwo, bulaaza gundi, sisita gundi, tekubikyusa. Oyina kutuula wansi. Weetaaga kutegeera onakuwalira ekibi kyo. Weetaaga kutegeera nti mu butuufu obulamu tebutambudde bulungi. Mukama waffe yeebazibwe. Olidde ssente z'abaana abali ebuwarabu bazisindika, musumba munnange, n'olyoka obalimba, n'olyoka obagattako bino na bino, n'olyoka obagamba bino na bino, naye era okyeyita musumba. Era okyagamba pasita, pasita munnange, pasita. Ndi wano okutegeeza owooluganda, wayambulwa dda, weetaaga okuddamu okwambala, weetaaga okuddamu okusimbibwa nate, weetaaga okukakkana wansi, weetaaga okuwanukayo eyo gye weeteeka, okakkaneko wansi, okkirize Katonda akole omulimu omulungi mu bulamu bwo. Katonda akyayina enteekateeka ennungi gy'oli. Nga tunaasimbibwa mu Katonda tunywere, twetaaga ekigambo kya Katonda. Twetaaga ekigambo kya Katonda. Twetaaga ekigambo kya Katonda. Weetaaga ekigambo kya Katonda okukisoma, okukifumiitirizaako. Weetaaga ekigambo kya Katonda okisome, si kujja n'onoonya bunoonya ku neeti by'ogenda kubuulira, gwe wafuuka nga olugogo, oyitwamu buyisitwa, nga bw'olaba olugogo bwe lutwala amazzi, lugatwala ne gayiika gye gagenda, neerwo ne lutasigaza. Kati naawe bw'otyo bw'oyagala okubeera, ofuuka olugogo, gwe nga ojja buzzi kuleeta kye bakutumye n'ogenda, n'otasigaza. Ng'ate Bayibuli ega nti ekigambo kya Katonda kitala kya bwogi bubiri, kisala eruuyi n'eruuyi. Bassebo ne bannyabo, nsaba Katonda atukomezeewo enjala, enjala ey'ekigambo kye, enjala ey'okusaba, enjala ey'okunoonya Katonda, enjala ey'okwewaayo. Bino bye bakugamba nti olina kusoma ssaala mpandiike, ebyo si bituufu. Bino bye bakugamba tolina kusaba nnyo, ebyo si bituufu. Kubanga abasajja abaali ne Yesu Kristo bwe yamala okugenda, Bayibuli egamba nti ne basaba n'ekifo we bali ne kikankana. Singa essaala yali tekola, lwaki bandisabye? Bino bye batandise okupimira essaala, baagala kukuwa ssaala mu bwendo. Nedda. Nsaba Katonda atuwa enjala n'ennyonta ey'okuddamu okusaba. Tusabe. Mikwano gyange njagala kubategeeza, obulamu bwaffe bwe tunaabuteeka ku bigambo tetugenda kuwangula, tetugenda kuyimirira. Tugenda kugwa, n'ekigo kijja kuba kinene. Ekyasuula eddiini, ddayo osome. Ddayo osome abo Abaprotestanti bwe baali. Baali b'amaanyi nnyo. Nga beekutula ku ekereziya, baali b'amaanyi nnyo. Ki ekyabasuula? Kasita baava wano ne baddamu okwekkiriranya, ne bakimayo bye baali baasuula, ne baddamu okubatiza obwana obuto, ne baddamu okukola ebyeddiini. Ekyo kye kyabasuula. Kati naffe ng'ekkanisa bwe tutaayimirire mu kigambo, ne tudda ku bigambo, ne twesiba ku bigambo, ne tulooza ti ebigambo birina gye binaatwala, teri bigambo gye bigenda